Biruno obuntu lunesibyeko bannange oluteeka wansi nga lukaaba. Mwattu gwe yeekumidde ku Prejan Media TV kwebaza nenkugamba nti webale kubanga yes ku mukutu kwoli nenkugamba nti okola kyamaanyi okubanga wa subscribinga era n'obanga wanyiga akadde ako okusobola okubanga ofuna updates ezigenda maaso mu ggwanga. Olunaku olwaleero story gye njadde okubanga nkuwa era tujja kuba tugiteesaako tutegeere story eno y'oyo omwana muwala gw'obadde olabaawo omukyala ono ng'ate ye kigambibwa okuba nti Kadaama Afoono ye kirabika contract ye yakubanga afeedinga nkima. Okufeedinga kwa mirundi mingi oyinza ogiweera ku bboto oba ogiyonsa okitegeera. Kati ekibuuzo ne kibeera nti nga ye waba asayininga contract eno omutuuze ono teyalaba kakwakulizaako, teyalaba biri mu contract oba kubanga kiba tekiri yate kiba tekijja omuntu sekinoomu noba nga ate ofeedinga enkima ekintu ekyo kiba tekiriyo ate kino ekintu kiba kigoyinga against oba kiviolatinga the standards of unemployment contract. Oba okitegeera gwe yonna gy'osinzire gwe sooka ombuulire contract zino abaana abasinga tebazisoma zitegeera oba akisoma n'akitegeera n'alumba bulumbi oba ensonga ey'okubiri nti bakama baabo olutuuka eyo nga contract bagikyusa. Kubanga ssebo Kadaama gwe n'osalawo kubanga gwe agenda ofeeding enkima eyo gw'olaba kiba gyekiri kiba kya buntu ekyo. Ate nga kyemmanyi besides ogifeedingira ku bboto oyinza n'okuba nga ogiyonsa ebyaddala. Ebintu bingi ebitambula mu nsi so zino stories enzireeta gwe otegeere biki abaana abalala bye bakola ki bye bayitamu osobole okuba nga obeera vigilant nnyo mu nsonga zino eza contracts zino. Kubanga nze siwulirangayoko kintu kyonna nti omuntu nti oli alina okuba nga breastfeeding enkima. Sikiwulirangako nti alina okuba nga breastfeeding enkima oba agibreakfeedinga ebintu weebityo nze sibiwulirangako. Tusobola okuba nga tuteesa wano ku live chat gwe teesa nange otunnyonnyole kubanga ate wali abantu ab'enjawulo abagamba nti gwe nno okyali ku nkima abantu balina ebintu bingi bye bakola ki gwe Kadaama ne baba nga bakusayiningisiza contract ya mwana kumba ate olina ebirala by'ogenda okukola ki by'ogenda okuba nga okolako oba okitegeera. Waliwo omuwandu w'omukyala agambye nti ye afeedinga binyonyi biringa baana nti era we birwala babitwala ne mu ddwaliro nti bano abantu baagala nnyo ebintu ebisolo okusinga abantu ba maid baagala nnyo ebisolo okusinga bakadaama okitegeera. Naye nga amazima kyo kino kisusse simanyi gwe oba contract yo oba ogisomye oba obeera togisomye kubanga omuntu sekinoomu olina kubeera kuyimirira ku magulu g'abiri nobaako ekintu ky'ogaana ng'olaba tekisoboka. Kati gwe ku breastfeeding enkima amazima matuufu gola gyekiri tekisoboka. Eri nsolo ndala naawe you are different animal oba okitegeera. So gwe mbuulira ku ndowoozayo mbulira ku ndowoozayo okitegeera sobola okuba nga twegeyageyamu. Abamu balina zikapa okitegeera. Omukyala ono agamba nti abooluganda ssente etuwuba naye nga if they are not harsh with you okola. Kati nze gye nkola bannyima essimu for 1 year and a half but I kept quiet olw'ennaku gye nnina until the coming of corona when I explained to her once again and she accepted. Omulala naga nti omuntu ng'oyo Kadaama akola bw'atyo later
ne bamuwa 900 oba 900 adda ategeeza ki kyokka nga kuliko n'emisolo n'agamba naye lwaki bannayuganda babonaabona kyeka adda ategeeza 900 ng'okoze ebintu ng'ebyo ate ne bakuwa ssente ntono ono n'agamba me here they have a dog ne bagamba naye bagitreatinga nga omwana eyakazaalibwa okitegeera so eno culture abano abantu naye time etuuka nga gwe Kadaama yonna gy'oli yes oba osayininga contract zino gezaako kubanga wetegereza ebintu ebyenjawulo by'ogenda okukola si kutuuka eyo tandika ku feedinga nkima kukola biki yes osooka ombulira gwe ndowoozayo kuba nze situukangayoko so nyinza okuba simanyi naye nga ngezaako okuba nti research gye nkola ngezaako okutegeera ebintu bino kati gwe mbuulire ndowoozayo ku nsonga eno contract zino abaana bazisoma oba batuuka eyo ne balumba kimafiya babisanga eyo likinga commentinga subscribinga tunyumyemuko wano